Essuula ey'omusanvu. Awo Yerubbaali ye Gidyoni n'abantu bonna abaali naye ne bagolokoka mu makya ne basiisira ku luzzi Kalodi, n'olusiisira lwa Midiyaani lwali ku luuyi lwabwe olw'obukiika obwa kkono ku mabbali g'olusozi Moole mu kiwonvu. Mukama n'agamba Gidyoni nti, abantu abali naawe bayinza obungi nze okuwa Abamidiyaani mu mukono gwabwe. Isirayiri aleme okunneenyumiririzaako ng'ayogera nti, omukono gwange nze gwe gundokodde. Kale nno, kaakano genda olangire mu matu g'abantu nti, buli atya akankana addeyo ave ku lusozi Gireyaadi. Ne waddayo ku bantu 2,200 ne wasigalawo 10. Mukama n'agamba Gidyoni nti, abantu bakyayinza obungi, baserengese ku mazzi, nange n'abakukemerera eyo. Awo olunaatuuka eyo, gwe naakugamba nti ono anaagenda naawe, y'anaagenda naawe, era buli gwe naakugamba nti ono taagende naawe, ye ataagende naawe. Awo n'aserengesa abantu ku mazzi. Mukama n'agamba Gidyoni nti, buli anaakomba ku mazzi n'olulimi ng'embwa bw'ekomba, oyo gw'onooyawulamu, era bw'atyo buli anaafukamira ku maviivi ge okunywa. N'omuwendo gw'abo abaakomba n'olulimi nga batadde engalo ku mumwa baali abasajja 300,000, naye abantu abalala bonna ne bafukamira ku maviivi gaabwe okunywa amazzi. Mukama n'agamba Gidyoni nti, n'abalokola n'abasajja 300,000 abaakombye n'olulimi, ne ngabula Abamidiyaani mu mukono gwo, era abantu bonna beddireyo buli muntu mu kifo kye. Awo abantu ne batwala ebyokulya mu ngalo zaabwe n'amakondeere, n'asindika abasajja bonna aba Isirayiri buli muntu mu weema ye, naye n'abeera n'abasajja abo 300,000, n'olusiisira lwa Midiyaani lwali wansi we mu kiwonvu. Awo olwatuuka ekiro ekyo, Mukama n'amugamba nti, golokoka oserengete mu lusiisira, kubanga ndugabudde mu mukono gwo. Naye obanga otya okuserengeta, genda ne Puula omuddu wo oserengete mu lusiisira, era onoowulira bye boogera, emikono gyo ne giryoka giba n'amaanyi okuserengeta mu lusiisira. Awo n'aserengeta ne Puula omuddu we ne bayingira mu basajja abaalina ebyokulwanyisa abaali mu lusiisira ku nkomerero yaalwo. N'Abamidiyaani n'Abamaleki n'abaana bonna ab'ebuvanjuba baali bateekeddwa mu kiwonvu ng'enzige okuba abangi, n'eŋŋamira zaabwe tezaabalikika, ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja okuba ennyingi. Awo Gidyoni bwe yatuuka, laba nga waliwo omusajja abuulira munne ekirooto, n'ayogera nti, laba naloota ekirooto, era laba omugaati ogwa sayiri ne gugwa mu lusiisira lwa Midiyaani, ne guyingira mu weema, ne gugikuba n'egwa, ne gugivuunika, eweema n'egalamira bugalamizi. Munne n'addamu n'ayogera nti, ekyo kitala kya Gidyoni mutabani wa Yowaasi, omusajja wa Isirayiri, so si kirala, mu mukono gw'oyo Katonda mwagabudde Midiyaani n'eggye lyonna. Awo olwatuuka, Gidyoni bwe yamuwulira ng'abuulira ekirooto n'okutegeeza kwakyo, n'asinza, n'addayo mu lusiisira lwa Isirayiri n'ayogera nti, mugolokoke, kubanga Mukama agabudde mu mukono gwammwe eggye lya Midiyaani. N'ayawulamu abasajja bali 300,000 n'abafuula ebisinde 300, n'abakwasa bonna amakondeere mu ngalo zaabwe, n'ensuwa enkalu, ebitawuliro nga biri mu nsuwa. N'abagamba nti, mulabire ku nze, nammwe mukole bwe mutyo. Era alaba, bwe naatuuka ku nkomerero y'olusiisira, awo nze nga bwe nnaakola, nammwe munaakola bwe mutyo. Nze bwe naafuuwa ekkondeere, nze ne bonna abali nange, nammwe ne mulyoka mufuuwa amakondeere ku njuyi zonna ez'olusiisira lwonna, ne mwogera nti, ba Mukama era ba Gidyoni. Awo Gidyoni n'abasajja 100 abaali naye ne batuuka ku nkomerero y'olusiisira, ekisisimuka ekya wakati nga kye kijja ekitanule kye bajje basseewo abakuumi, ne bafuuwa amakondeere, ne baasa ensuwa ezaali mu ngalo zaabwe. Ebibiina 3 ne bafuuwa amakondeere, ne baasa ensuwa nga bakutte ebitawuliro n'emikono gyabwe egya kkono, n'amakondeere n'emikono gyabwe egya ddyo bafuuwe, ne boogera waggulu nti, ekitala kya Mukama era kya Gidyoni. Ne bayimirira buli muntu mu kifo kye nga beetooloola olusiisira. Eggye lyonna ne lidduka, ne boogerera waggulu ne babaddusa. Ne bafuuwa amakondeere 300
Mukama n'alwanyisa buli muntu ekitala ky'okufumita munne era n'eggye lyonna. Eggye ne lidduka okutuuka ku Besusitta mu kkubo ly'e Zerera okutuuka ku nsalo ya Aberumekola ku mabbali g'e Tabasi. Abasajja ba Isirayiri ne bakuŋŋaanyizibwa okuva mu Nafutaali ne mu Aseri ne mu Manaase yonna ne bagoberera Midiyaani. Gidyoni n'atuma ababaka okubuuna ensi yonna eya Efulayimu ey'ensozi nga boogera nti, mujje muserengete ku Midiyaani mubasooke okwekwata amazzi okutuuka ku Besubala ye Yoludaani. Awo abasajja bonna aba Efulayimu ne bakuŋŋaanyizibwa ne beekwata amazzi okutuuka ku Besubala ye Yoludaani. Ne bakwata abalangira ba Midiyaani bombi, Olebu ne Zeebu. Ne battira Olebu ku jjinja lya Olebu, ne Zeebu ne bamuttira ku ssogolero lya Zeebu. Ne bagoberera Midiyaani. Ne baleetera Gidyoni emitwe gya Olebu ne Zeebu emitala wa Yoludaani.